Kamera z'abannabwengula zirengedde ogwaziyaza ogunene nga gusemberedde ensi mpozi okusinga n'omwezi bwe gugisemberedde. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda munafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjanga okwo ate gwe munafe atanaba kusubscribinga nkukubiriza era nkusaba osubscribinge ate bw'omala okusubscribinga era nkusaba okoonane mu kadde ako kabeere nga kakutemyako buli lwe tubaako kye tutaddeyo tusobole okutambulira wamu kunyumirwa emperiza yaffe. Nze Emi April Nakawombe mu programu yaffe eno wawula okumanyako era ng'ewatali kumala budde tusimbudde. Kamera z'abannabwengula zirengedde ogwaziyaza ogunene nga gusemberedde ensi mpozi okusinga n'omwezi bwe gugisemberedde. Kamera z'abannabwengula abannassa zitangazizza era ne ziraba ogwaziyazi bwaguuga nga gusemberedde ensi kwe tuli mpozi n'okusinga omwezi bwe gugisemberedde. Okusinziira ku bannabwengula ogwaziyazi guno gwenkanankana mpozi nga bw'olaba kalina ey'emyaliiro 20. Bagamba ogwaziyazi guno gulengeddwa nga gwekwese mu mpya z'enjuba oba katugambe nga gwekwese enjuba gy'eva. Wabula kamera zaasoose ne zitasembeza bulungi gwaziyazi guno wabula nga bannabwengula babadde beetegereza embeera eno ennaku z'omwezi zabadde 13 omwezi guno ogw'omusanvu gwe tulimu mu mwaka guno gwennyini wabula nga tebategeera bulungi kigenda mu maaso oba nga tebafuna bulungi kifaananyi kyennyini wabula ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omusanvu ogw'omwaka guno kamera zaabwe zasoboledde ddala bulungi okusembeza oguyinja guno era ne balaba obunene bw'oguyinja guno bwaguuga nga gusemberedde nnyo ensi mpozi n'okusinga omwezi bwe gugisemberedde. Oguyinja guno okusinziira ku kamera z'abannabwengula guliko obugazi bwa fuuti 2 ezo nno ze mitaazi 6. Bagamba gutambulira ku sipiidi ya kilomitaazi 886 buli ssaawa. Okusinziira ku NASA nga kino ky'ekitongole ekirawuna obwengula mu ggwanga lya America oguyinja guno guva eri enjuba gy'eva nga gwolekera ensi era nga bagamba kamera zaabwe ezisukira ddala mu 12 zonna zasobodde okulaba ekifaananyi kino era nga zibalaga ekintu kye kimu. Wabula bagumiza batula ku sseŋŋendo nsi nti bakyali seefu oba nti bakyali gulugulu ekyazi kino si kyakugwa ku nsi kati. Bagamba nti kino mpozi kiyinza kubeerawo mu myaka nga 10 okuva kati. Wabula bagamba mu mwaka 2013 kamera zaabwe zaalengera ekyazi ekirala ekyali kiweza obuwanvu bwa fuuti 59 ezo nno nga ze mitaazi 18 era nga nakyo kyalengerwa eno mu luggya oba mu mpya enjuba mwewangaalira. Wabula eky'omukisa omubi nga tebannakyetegereza bulungi oba kamera zaabwe zaali mu nteekateeka ey'okwekenneenya ekyazi kino obulungi wabula nga bakyali mu nteekateeka eno ekyazi kino kyasaanukira mu bwengula wabula ng'okusaanuka kuno kwavaako ejjengo ery'amaanyi eryayonoona ebizimbe mu bitundu ebya Russia era abantu abawerera ddala 1500 ne balumizibwa bya nsusso era nga mu njego eno omuntu omu yekka ye yafiiramu. Okusinziira ku bannabwengula bagamba nti okusinziira ku kamera zaabwe mu kaseera kano balengera agaziyazi agalala agasemberedde ensi agawerera ddala 3,100 wabula nga bagamba nti beeteeseteese era balina zi satellites ze bagenda okutongoza mu mwaka 2030 zibeere nga zikola butaweera mu kulawuna obwengula naddala wano ku sseŋŋendo nsi n'enjuba mwewangaalira basobole okulaba ng'abatuula ku sseŋŋendo nsi bakuumibwa gulugulu nga tebakoseddwa gaaziyazi gano agasukka 3,000 ge balengera agasemberedde ensi.
88.8 CBS FM.